Achileo Kivumbi ngono omukuumi w'akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Achileo akomezeddwa mu kkooti y'amagye Makindye okuwulira okusaba kwe okweyimirirwa. Ono yaggulwako omusango gw'okusangibwa n'ennyota z'amagye ekintu ekimenya amateeka. Kivumbi yali yaleeta abantu basatu okumweyimirirwa okwalina mukyala we wabula nga bano bonna oludda oluwabira bakubamu ebituli nga bagamba nti balina nsa kumweyimirira. Ssentebe wa kkooti y'amagye Brigadier General Robert Freeman Mugabe amukkiriza okweyimirirwa ku lwaleero ku kakalu ka kkooti ka bukadde 2 n'abamuyimiridde okuwaayo obukadde 10 obutali bwa buliwo. Wabula ono amutaddeko obukwakulizo obukakali. This court finds merit in the application and grants bail to the applicant on the following terms. 1. The applicant should not go beyond the limits of Kampala and Wakasa district without court's permission. Kino kiresebwa na NUP abadde mu kkooti nga bakyakyanca. Baza baloyazi baffe olw'omulimu gwe bakoze okulaba nga Achileo ateebwa. Kyetusaba ekintu kimu nti n'abasibe abalala bonna kkooti etandika okukonsidalinga ate kkooti eno ebeerenga eri independent nayo tulabe nga abantu balaso gifiiringa. Essanyu lyonna lya Achileo okubanga avuddeyo n'ennaku gye nnina nti ebbanga lyamaze nga ali munda mu kkomera abaana be famire ye ne babeera nga babonaabona. Mu ngeri emu bannakibiina ki NUP 16 abakkiriza emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa kuno okuwamba eggwanga kkooti y'amagye basingisizza emisango gino. Ku bano 9 bakyakalambidde nga bategeeza nga batazzanga misango gino. Era kkooti ne bagamba nti oluvannyuma lw'okuba nti bakkiriza nti bituufu bakozesezza amateeka, kkooti ekozesezza amateeka ne basingisa omusango ng'esinziira ku bo bennyini okukkiriza emisango gino. 13 abatanda bakukkiriza era nabo kwolwe tujja okumanya kubanga di we bagenda okukomawo mu kkooti ku musango gwabwe. Kati bano bakomezebwawo mu kkooti okusalirwa ekibonerezo.